basi tugenda kukolera awo tetulina kitusumbuwa. Abatulaba abalungi mwenna tubaaniriza olunaku olwaleero. Amanya n'eddoboozi Uncle Seeki, President w'e Masaka City. Bambi nkusaba osubscribinge, olaikinge, okomentinge, okone ku kade obeere ng'ofuna obubaka bwonna bwe tuba tutaddeyo wano ku The Mix Media. Abasobodde ogenda ku kyaki mukulike eyo, abatannaba genda mu sambyesambyeko, abayisiraamu mukulike eyo mu Juma Kalimu. N'abafunye ebizibu munnaaye tuli mu kunyolwa wamu nammwe abafunye ebirungi. Tubasaba musanyuke bulungi. Mukama mwongere okumusaba ebirungi ebyo bibawangaalize. N'abagenda mu mikolo bannaaye mutuuke bulungi. N'abasobodde okugendako eyo mu bivvulu mukulikire eyo ddala olunaku olw'eggulo. Mumanye ebivvulu byabadde bingi nnyo. Naye nga njagala okutumirako abantu abali e Qatar, abali e Dubai, Abu Dhabi, abali e Kenya, Tanzania, Rwanda, abali e Masaka, abali e Kampala, Kyotera, Kaliisizo, Mukono, Gulu, Iganga. Tubaagala nnyo. Naye ng'amannya nga bulijjo Uncle Seeki, President w'e Masaka City. Ennaku z'omwezi 24 Kabaka King Saha Gavana alina concert awo Cricket Oval. Tugendeyo tumuwagire. N'olunaku nno olwaleero nno munnaaye sirinzekka, ndina omugenyi wange kansabe asooka ababuuzeeko. Omukulu sooka weyanjule ku balabi ba The Mix Media. Neyanziza sebo mukama wange. Amanya bampita Mwangaddeewo aka Jagenizi. Sinzira wano mu Mengo. Nze omu ku baagala ennyo omulimu guno naddala gw'abannamawulire batuusaako gye mutabadde ebifuddeyo. Nyongera okubeebaza okutulaba ku mikutu gyaffe gino, abasubscribinga tubeebaza. Mukulu abatumiddeko naye nange ntumirako abantu be waffe ekibuga kya Nkwanzi sinza beerabira. Kakumiro. Eyo Nabbanja baani awo twabasi ku Kiboga eyo maama wange nalinayo abantu be. Kiboga nnungi. Kiboga nnungi. Nungi bali tukolera kukuba bali digazi yayiwe eyo egenda Hoima. Bannange nno wekito wekiri naye nga bannaye mukulikeyo mu shows ez'enjawulo. Naku lwajjo olwabadde ne concert mpitirivu. Twabadde ne Nicky Wine ng'ali ku Jahaz Beers e Munyonyo, nga tulina Gravity ng'ali ku Cricket Oval, nga tulina Owilo Ngoma ng'ali ku Sheraton, nga tulina omuyimbi omulala twabadde ne ba Melo Hearts Tumbeetu babadde ku Theatre La Bonita. Ebivvulu byabadde bingi olunaku lw'eggulo. Tetumanyi oba abategesi baakabala bwe batyo, tetumanyi. Katusooke tutemeeteme. Nga ggwe show biki bye walabyeko ebintu eby'enjawulo? Ebintu bye walabyeko eby'enjawulo? Ekisooka discipline kintu kikulu. Mu bawagizi, mu basirikale, mu muyimbi. Nga nonaagenda kuyo omuwagizi kuba omuwagizi awagira kyayagala ate aba ne ssente ze. Naye gwe bw'oba okola ekintu ng'oyagala abantu bangi okusinga bo, kuba bo baane options nnyingi, naye gwe oli omu oyagala abantu bajje. Olina obeera ne discipline nti naye waba kunyiizizza still gwe alina okwetonda. Kitegeera? Kitegeeza Miki abadde ne discipline. Miki siga nti muyimbi w'amaanyi. Ekyamazima Miki bwe yalanga ku concert nange nagamba nti bwe ziba ku date y'emu ne tugenda mu hit, kale waliwo n'ekintu kye tuyita quantity ne quality. Miki alinamu quality, Gravity alina quantity. Naye engeri bannayuganda gy'otumanyi nti tuli nnyo bankodi biki, kati bwogera mu kwepiica biki Gravity yalabira ddala nti alina ki? Alina vibe. Naye discipline kikulu nemubula. Gwe singa ovaayo n'olumba omuntu ye n'azikiza fire, n'asizinga fire gy'okumi, he gets points, you lose. Kati Gravity yakuma omulimu mungi, kati nga buli omu afuba kimukola ki kumpulovinga longo kulumya
nga buli omu yagenza agamba ffenna tubifiirwe kati Gravity actually yalabikirako ne kubannamawulire ng'avuma ekigambo kyeyakozesanga naye so akyogera. Kati bitukyera ebirala biwalabye ebyenjawulo ku kivulu kya Mickey then tugende ku kya Gravity. Ekyala kye nabye ku Mickey ku kivulu kya Mickey nti kale kyagoyinzeemu political ne tulaba sayidi y'abantu eriwa kuba kati Mickey ne Gravity si bayimbi ba VIP bonna bayimbi bafa abantu ba bulijjo tugamba abaana ba ghetto bw'okigendera bonna bayinza baba bava mu ghetto kati olina omanya nti abaana ba ghetto baagala ki gwe bw'ogamba nti nze Gravity nava mu ghetto n'ennyimba zayimba za ghetto ki ekyamazima teri VIP gyayimba era kiswaza nnyo osanga minisita mu kivulu kya mbaga ya Isima era osangayo omuvubuka era wamala okuwa ka speech ke ng'adduka ng'agenda. Era njagala okunenya luli nti twaswala nnyo okulaba Prime Minister waffe nga ali mu kivulu kya kwepiikya avuddeyo ne ku stage bamuli recognizinze kitegeeza nti awagira ate nga waliwo abamu ku bakulu abaali bakivumira nti Gravity ayonona industry. Kati Mickey yamanya nti abantu bawansi abaana ba ghetto betwagala badda ku saidi yaabwe ekyamazima abaana ba ghetto banyigirizibwa ekyo tujagenda nnyo political kale tekibeera political kwogera ekiriwo. Nze nyina ebintu bye nalabye ku show eyo nze okusinziira kye nalabye ku show ya Mickey Mickey yategese show yabadde nnungi nnyo ate Mickey yafunye abantu Mickey yafunidde ddala abantu ate Mickey abantu bamwagala kuba simuwulirangako mu scenario zonna nti oba alina omuntu gwavumye oba alina omuntu gwazala yenna talumbangako muntu unless yalinako scenario eri emabegako awo ne mukyala we n'ebintu byamaana ebisootinga era tewawulirako nti alina ekintu kyafulumizza. Mickey yakoze show yabadde nnungi wabaddewo ebirungi n'ebibi ne Mickey yakoze show yabadde nnungi nnyo ng'eri organized bulungi nnyo abantu abadde basuubirayo ba kifeesi tebaabaddeyo nti waliwo nga kukuluma nti baamubyeko akasimu kuba poliisi yabaddemu ne kubeerako bano ab'amagye bennyini nabo nga mwebali babawunsa nga mwebali ng'olabya ddala ng'ekintu kirungi nnyo. Nze ekintu ekyasinze okunnyumira ku show ya Mickey ennyambala yayambadde kala ennungi eyamutungidde ekyambalo kye yayambadde oba lwe yayambadde lwabadde lulungi nnyo nga kuliko kakala ka white n'aka ka red n'ezino zicepe ezambalibwa omanyi bano Abamerika firimu ya ebyambalo bya Amerika bye bambala ab'amagye abo ab'oku mazzi abo bakapiteeni kyekyambalo kye yajjiddemu ekya red nga olaba yennyini nnyini kuba twanigambye yayambadde ekintu ky'amagye ekyo ekyambalo abantu abasinga okikosa bano abasirikale ab'oku mazzi ne bano abakuuma oluse bapaapa ejje lya paapa ebyo batera nnyo okyambala era temuvayo ne mugamba olaba alina ebyamagye ng'olaba akinyumirwa ate n'abaana be nnyini babadde baddansa be bonna nga bambadde ekintu kyekimu enzija gyeyaze bwambuleero oba yalese ekintu ekipya weebale nnyo ekitabaddewo kwaffe nawe tubadde tumanyi agenda kujjira ku lyato nga ffe busi we yakola ffena kye twabadde tumanyi naye engeri gye yazzeemu twamwekangidde ng'ali awo ku stage nga tebataddewo nnyo kajagalalo nti atutta obudde bungi nnyo ekyo kintu kyabadde kinungi nnyo nga nkyaliko ekiri ekyokwambala abayimbi abasinga obungi yeefaako yekka bano ba Vixen abamuzinira wali babaddansa be ebiseera ebisinga tebatera nnyo bafaako ogenda okulaba abakazi bato babasajja battu obugoye babulonze eyo ne bajja ne bambala oluusi obugato kyemmanyi engato zo ziba zifaanagana era bagamba ffenna twambala engato za white bonna bagira mu white naye ogenda okulaba oluusi engoye bambi ze bambadde waggulu tezikwatagana naye Mickey ba Vixen be bonna byakozesezza baddansa byakozesezza okuzina bonna yabawadde engoye nga zonna zifaanagana bakyusizza kuba nalabye ba Vixen bakyusizza emirundi ng'esatu abo baddansa oso bayita baddansa oba ba Vixen byakozesezza baddansa bakyusizza emirundi gyabadde esatu basoose ne bagira mu kakala nga kuliko wano akataayi nga kafaanagana n'ekyambalo Mickey kyayambadde
ne baddamu ne bajjako babadde nga ngeri ya bukooti ne basigala mu kyama nga kuliko n'amataayi kwe gamama nga bali smart ne bakyusa ogwokusatu ne bakubero yabadde nga red light dark red bwatyo naye ng'olaba badansa bonna bali organized bulungi n'ate abayimbi abalala kye batatera kola beefaako bokka n'ekyo yakirongoosezza stage yabadde nnungi ddala ng'era otuukira ddala mu bantu mu ordinary otuuka ne mu ba VIP bano ba VVIP awo bonna ng'otuukira ddala bulungi nnyo amatala gabadde kiriya era sijja kulima nti wabaddewo nnyo enzikiza ng'oggyeko eri ebbali saalabyeyo okulwana wadde okulwana tekwabaddeyo nti oba ono yuno bamukubidde munda bamubyeko akasimu munda mpozi nga byabadde eri bbali poliisi gyetakola ki gyetalina buvunaanyizibwa n'ekintu ekirala kye nalabye ku kivulu kya Mickey bambi yagezezzaako okuwa emijiji emito omukisa tuba twalabye abaana ba Firebase bonna bayimbye abaana ba Sulubada High School bonna ne bayimba ba Champions Good bonna babaddeyo ono Fresh Kid yabadde wankwadde yazereti ng'obudde bugenze naye abantu bamulabye nti waali kuba ekivulu kyatuuse ku ssaawa 6 Mickey ne bamugamba ggalawo ng'abayimbi bakyaliyo bangi nnyo basaha tebayimbye bafefe busi yabaddewo nga yadde yajja ku stage ate Mickey namugamba genda ku stage obudde bukoze eki bugenze okuba Mickey yatuuse ku stage ssaawa zabadde 5 ate abantu ne bajaganya ate n'aleetera ddala abantu abalina vibe kuba twalabyeko Kabako nga vibe gy'alina muganda wange okitegeera Kabaka wa stage nti baganda be bonna bayimbye Dax vibe yayimbye Eddie yawe n'ayimba twalabyeko n'ekintu ekirala mutabani wa chairman Nyanzi alina omuyimbi mulamba nti niye yamuwadde omukisa n'akola ki n'ayimba ng'abaana abalala era twalabyeko ne baupcoming abapya sijja bayita baupcoming abayimbi aba bali mu lusuuba abajja nabo bayimbidde ddala okitegeera n'ekintu ekirala kye nalabye abantu babadde ne vibe abantu bazze baagala omutima omanyi waliwo omuntu okujja nga takakibwa twabale tumanya alina okujja era ne poliisi yabadde ku kaweerinde ng'amanya alina okujja naye bambi yabayiye ate teyalabise n'ate n'aweereza ababaka okitegeera kuba yategedde nti waanajja sho ya Mickey balina ogisazaamu kiriza obagaana bwe kye babadde babaze ndoza gravity kyaka kyabadde abazo omanyi principal yalengerera wala ndoza abaze n'agamba wenna agenda Mickey bagenda mutawaanya shoyi n'abala nti kati nyina kudda waka mulabire waka muyozeyoze nga ndi waka n'ekirala nti singa sinali yejjanga yemwera tugeze ku kivulu nga kyamulala ebandigambe nga kyakabakwe kati nga era Bobby alinamu obuzibu kati ate ayinza olemerera okujja ne bagamba naye ku kyamutowe nga yajja kati singa yazze yandiresewo ekyo kintu nti oba oli muyi oba oli ki omuntu abanga tugambe nti baanimukulyamu obutuli ng'aliwo atazze kati ng'olaba nti kabakobanga kusanga oyo era bwe kinaabawo n'atajja era bajja kugamba nga olaba ne ku muganda we eyinza okuba eyinza okuba nayo nsonga kuba amata basinga obungi babadde bamanya alina okujja kati nga kye babaze ndowooza kwonoona naye nga yesinga womanya nti ebirungi bibeerawo naye wabawo n'ebibi nyina ekintu kye nalabye bannaye abasajja babadde ku kamera abajjejje sound ekifaananyi kyabadde ku screen wali kyabadde kifu tetumanyi obuzibu oba babaddewo oba layiti yabadde mungi bye ebyaddala kyemmanye kamera zo zabadde nnungi naye layiti yayitiridde jjukira wano babeera eri waggulu wabeera abalayiti aba sound gye bayimirira aba kamera mwenna mukimanyi ne bakuba wide eyo naye kamera weyita okutuuka ku stage wabaddewo layiti mungi ekisookera ddala mu bantu nga ne layiti ali eri ku stage yennyini mungi nezo screen ze bateekayo nazo zirina layiti okitegeera kakyegeza nga layiti alina ku reflecting kati ng'ekifaananyi okutuuka wali kino kiba kirina layiti mungi nnyo nga kiringa ekitalina resolution oba nga tekiri sharp bulungi layiti ekifaananyi ekyabadde wali ku screen tekyabadde kirungi kyo kyabuzeemu ekyamazima
kubanze natuuse netunulira omanyi tulina engoye kwe tulabira nitugamba kale oli Yesu ayinza okuba yambadde white y'omumanyi ebiseera ebisinga oli alowooza tekuli focus naye nga kwali kuba talowooza nti oba olusigana amatala aga green aga blue ge bateekamu omanyi tegasa ekifaananyi gasula Kampala naye tegabaddemu mangi ne tutuuka ne tulaba n'engoye eza bulijjo eza red ng'era olaba ekifaananyi tekiri kiriya so bannange abajjajja abadde ku kamera ekifaananyi ekyabadde ku screen kuli ekifaananyi kyabuzeemu ne sinali endala gye nalabye yabadde ku Miki nga performinga Miki yabuzeemu okutambula ku stage kuno yeekubiridde nnyene mu VIP ordinary eno n'agisuulirira nnyo yagenza okkirowooza ng'ate obudde bukoze eki buwedde yabadde alina okuba Yesu wadde yatuuse n'ayawulamu n'agamba ati nyingidde ennyimba ez'abantu bange eno bensinga okwagala balasita bange baani abo we batyo yagenza okkirowoozaako nga tebambi akubirira mangu yabadde alina okikola ali nga wadde Yesu ayimba ez'abantu abakulu nga wakyukamu adde eri mukiraba mpozi n'ekintu ekirala ekyo kankiteeke ku tugambe nti experience nti Miki tomulidde nnyo ku concert ng'ategeka concert kize ku lirupazo w'enkudi okimanyi nera scenario y'emu naye era yabulamu okukola ki okutambula ku stage okugyeyagalirako takimanyidde Bobi Wine engeri gye yandikikozeemu kuba ye yamanyira concert si eya Miki kati ekyo kiza ku experience singa Adamu n'akola concert endala tekiyinza aba kyekimu ekyo simunenyanze nganze kuba nange newabanze tugeze ondeesi wano ku interview gwe mundi gwawe ogusoose era omuntu akiraba nti olamupya ate nga nekyo yabadde concert esooka alakingamu ku experience wadde ebiba bikugamba ebirala bikoppa naye era waliwo wokola kiwokyerabira omanyi ekintu okibanga kyekisooka okukikola nekyolowooza nga onokikola newalalawo onokikola nzoga nedda kati wano olina kubeera awantu wamu ate gwe tosakirowooza nti sitambudde naye ate eno bijja abadde abeerabeerako mu bantu agasho siye ng'anyumirwa stage lindako kuba kiyinza okuba nti oyabagambidde abantu badde bakyajja kati singa ojja n'okukwata space enkalu tugeze nga nze nkyali waka osuubira kukola ki oyinza obutajja oba nga ndi mu kkubo omutima gonkuba ngamba ngende eno ngende engeri concert gye zaadde nti nyingi tulina options nyingi ngamba ngende eno kati singa ndabawo black space ngamba eno kiganye tegeeza kati ye kyaba tayagala kwangu akola ki kuteekayo tukuyite kulabisa kubanga abantu baba tebannajjula ekyo kyokutte bagenda kiraba mwaka ku mwaka era oli wali bayagala kwokya yajja n'agamba eno concert yali yani ya Miki balagaye space enkalu abamu stage bagikuba na sawa meka sawa 4 ez'okumakya ng'obutebe bukalu ne bateekayo kiro ate tugenda okuteeka wongezi nga kikutte tugatuuka ekiro bano balaga birala ate ono ateekayo birala so kati gwali live wali gogo tujjako ki facts kati ate bwetwaga space enkalu tetugenda kujja eyo kiba kyetaaga okimalayo coverage yonna zibe mu ssaawa 4 tuba tukitegedde mbu kati mpozi n'ekintu ekira kyenalabye ku bivulu bannaayi ebivulu by'entebe eyo abayimbi banne kino mukitegeere ebivulu by'entebe tebisukka ssaawa 6 Miki yakozeemu ensobi yaluddewo okujja ku stage nabadde musuya Miki yadde alina okutuuka ku stage ssaawa mmeka ssaawa 4 akkirize oba agaane kuba tukimanya ebivulu byeyo tebikeesa bikoma ssaawa 6 bwe bakuyambye nnyo bakwongeramu eddakiika 3 ate nga nazo omusirikale akubeera bubi DPC vaayo kwata ebyuma okole ki ogende abasirikale nyiza obutabanenya kuba oba badde baliraanya amazzi oli asobola okunywa ekyenge kye ne kimukwata n'ayingira amazzi kyokka badde tebakkiriza muntu kusala genda eri kuki ku mazzi ne Miki yakozeemu ensobi ssaawa 4 adde alina okuba nga ali ku stage yatuuse ku stage ssaawa mmeka 5 ssaawa 5 ziba ntini kyova laba yatuuse ekiseera n'akubira ennyimba ku speed ng'agattanga ti ddakiika ng'emwemu 2 ng'avudde ku luyimba olwo agenze ku luyimba oluki olulala ekyo ekintu ky'obudde ako Miki yasuddemu kaawa akabonero ate banene ekirala abantu mwenna abalina ebivulu ntebe Fetala Bonita
Sheraton simanye be hoteli zonna bana eyo concert ezisukka sawa mukaaga baba baluddewo nnyo zibe sawa musanvu ate nazo era kizibu kati so ekintu ky'obudde ekyo mulina okyegendereza abayimbi bannange mpozi n'ekintu ekira kye nalabyeko Miki ekirungi kyakoze yagezezzaako okukomyawo ennyimba z'abali abayimbi abatuva ku maaso kuba yayimbye ku buyimba bwa Kafeera awo n'atuwako ku buyimba bwa Gerard Kiweewa abo kale bakyaliwo naye yagezezzaako tujjukiza ziri ennyimba ezatukwatanga amaaso Kiweewa akyaliwo yagezezzaako zikomyawo ennyimba ezo nali ngezezzaako munoonyaako naye ng'awoza ani mu concert eno Masaka nnindaamu bikiyererere ate enamba ye nenga nenja kuddamu munoonye kuba yali ampadde ne interview naye nga Miki yakoze ekivubo ekyabadde ekirungi salabye ku ffujjo abadde bamwogerera bayire n'abantu abalabe nalabyeyo abanene byasombodde ng'akyaludde omulala sookere ku ba MP babadde otulabe ku Shamimu Malembe ne tubeera ku Derrick Nnyeko bameeya owawane Lubaga yabaddeyo Tata Namuli abe Nakawa abaka bonna babaddeyo omuntu gwe stalabyeko yabadde no waswa mufumbi n'abadde musuubya nendoza adde n'emirimu emikulu babaddeyo ababaka abasinga obungi bakansala bamoshi natukubya dada ziri layini zembi bonna babaddeyo ababaka bakansala abachairman n'abantu abakulu ab'enjawulo babaddeyo n'abayimbi abagezezzaako okuwerekerako Miki Wine twalabye ku Papa ne tulaba ku Bafefe Busi ne tulaba ku Bakaba bakoze kyamaanyi twabalabyeko bintu kyebirala biwalabye byabadde ebirungi nze njagala okwogera kyekya Champion Gudo simanyi lwaki ebayire Champion Gudo naye yayimbyemu akayimba ka gundi ka Principal endulu neeraya omwana oyo ayina obwongo kuba akayimba ka Principal ke yayimbye kayinza oba kakwatagana ne situation gyalimu oba gye yayisibwamu nti oluvannyuma lw'okuva ewaani yayita CEO yayita CEO simanya oluvannyuma lw'okuva ewa CEO n'ayimba Baatukasuka kulaalira ng'alinga alaga nti yeeyongeddekokko naye ekyamazima atrendinga okusinga ng'ali ewaani ewa CEO nze Champion Gudo kale namulaba nga ajja yasookawo CEO najja n'ayimba naye nga ye tugambe nti teyali independent naye akayimba ke yakubye kadde kalungi okusinza ne life gyali oyitamu nze nsaba nti alina management alina omuvubuka gwabeera naye we bamuyita Maamaani sikakukuse erinnya linvuddemu Bereeje namulabye n'omwami ayitibwa Bereeje awo gwatambula naye oba ye manager we yanifunye management ennungi kati engeri bambi gyalabye saidi y'abantu bajja mubeererawo kuba kati engeri ekivulu kye kya Return of Champion Gudo kyali kyamama ky'omuzimbe ennyumba n'ekya Gravity engeri gye kyabaddemu kitegeeza waliwo abayimbi abagenda okweyonoonera kaliya yaabwe olw'omuntu ogwa ate atabaliiko wabula bo abe bamulemerako so abagenda otegeka ebivulo bonna nze ngamba bakope Champion Gudo wadde mwana muto bajje ku saidi y'abantu ne bw'otavaayo kukola ki ffe tetwagala nnyo sinyumira muntu kujja kuwaana muntu nti gundi Bobby biki yogera ekitufu nga bwe kiri yogera ekikyamu nga bwe kiri oba kola nga fameka sirika nate n'oba osirise tokokota nti gundi akozeemu bubi okitegeera kuba oyinza okujja ate n'otemba etoono atali ku saidi yaki ate nekyali ekyayamba Champion Gudo yes Alien yakolanga sagaze naye nga ye tavaayo ate kola ki kwogera nga tomuwulira nti agaseeko eddoboozi lyo kyekyawulire kyamuyambe naye yakubye akayimba ako buli muntu endulira era singa teyabadde musajja oyo yazze mujjako kazindaalo tibanaye obudde buweddeyo yabadde akyatuwa
Nkyayagala performance era omuvubuka oyo bambi omwana oyo tumwongere tumuweemu obudde ate kati olaba ne sapere yali alina lyakendeeramu eddala lye yali alinamu lyakendeeramu nti ate n'ekirala kye nalabye yeetaagayo omuntu amwogerera kuba yeetanaba kufuna nnyo obudde kuddamu bino bibuuzo by'abamawulire bamubuuza abamu bajja mmutomeza bajja mmwokesa omwana akubuulira ekirungi ky'omwana talimba akubuulira ekituufu kubera naye bamubuuza yagamba nze nabamulayo musajja akukeera nga tansekera biki ye akubuulira omwana omutakubuulira ekituufu njagala njogereko owampa advice ku Gravity nti aleme kwekwasa balamu eye tugenda gigendako soke tumalirize eyo eya Mickey kati bubaka kiboolekera bafaani ba Mickey actually nange ndi faani wa Mickey okay kuba kati Mickey ali smart mu buli kyakola Mickey si omuntu ajja omanyi abantu bwe balaba nti ayise wakiseka mbu talina audience biki Mickey si omuntu agenda opangisa abaana baki bavuga obugato biki mbu bajje basasamaze poliisi eryoke egirewawo emisango nti olesa abayaaye babbye bakoze ekyaa Mickey ye muntu olaba n'engeri gye yandolingamu situation ku gundi abamawulire gye yali agize poliisi n'emusalako yali mukkakkamu abafaani ba Mickey nze ngamba tukope Mickey life ye simuwaana kale ebikyamu tobikopakopa byolaba byakola mu butuufu tuwe bakkakkamu bwe tuba bakkakkamu tujagusa buli kyetwagala Katonda ali naffe tuleme kubeera violent poliisi tugirekera omulimu gwayo oba eri violent oba eri ki ffe tube bakkakkamu teri muntu agenda kujja akukube nga oli mukkakkamu ne waba agenda kukuba ne waba akukube tajja kukulemerako nga muntu ali violent naye ng'abannaye mukulikireeyo ddala Uncle Mickey tukwagaliza buwanguzi oddemu otutegekeyo ne ku show endala ku luno twagala lugogaawo naye nga bambi nalabyeko n'omukyala yabadde ono ani bankuza Chosen Becky bambi yazze ne ku stage naye ng'olaba agezaako okuyimba naye nga bambi mukyala muzito munaye katongera okumusabira babiswanko bonna baali muzito by the way yabadde muzito era yayinyoloza eddakiika ng'emu bambi ng'ate poliisi bane mumalirize show bambi najjaawo n'atuwamu naye nga bambi webale kujja abasobodde okuwerekerako Mickey abatasobodde kuyimba baneete muyimba obudde babadde ku saidi obudde bwabadde buvuga speed abantu naye nga bannaye bitagenze bulungi abawagizi mu basaasire bapromota mu basaasire byebyo naye nga byebyo jjejje sawundi y'ekyuma kyabadde kiriya ne just ekifaananyi kyokka kye kyabuzeemu abasobodde okugenda bannaye mu kulika eyo ne ku saidi ya KCC etongeremu akasaawa ne KCC etongeremu ku bannaye akasaawa sooka osinziire tutandika saawa 2 tukome saawa 6 kitegeeza saawa eza nze ngamamu KCC esooke tunulire obudde esooke tunulire abantu abali munda bayingidde budde ki bagize budde okimanyi mulimu ebivulu ebimu nga abantu bayingira saawa nga 4 oba 5 naye nga ekivulu kiggala 6 kati oli wagga nti mune abantu bayingidde leeti muwulirize omwongereyo kale akasaawa nga kamu so kati munnaaye ekivulu kya Lunabe artist kyo kyatandika bukyali yene wayandikomye ku mukaga zinyini abantu ode baali bako nekino tutandise leeti mutongera akasaawa olaba ebyamazima amatuufu abantu wa Mickey batandise okukwata saawa zabadde saawa zabadde 3 abantu basooka kukola saawa zabadde 3 ate jjukira oluguudo lulinako jjaamu abantu bali ku China Town bagenda ogendera obudde nga buyisi okitegeera kati so bannaye tetugenda sukkawo wano amannya Uncle Sechi President Masaka City bambi likinga commentinga subscribinga kona ku kadobe era ng'ofuna obaka wano tubattaddeyo tumirako abantu abali e Masaka kyotera mwenna Uncle Soko otusibule amanya n'eddoboozi mbadde mwangaddeyo ejagenizi bebaza nnyo abatwala obudde ne batulaba ku mikutu gyaffe egy'enjawulo abasubscribinga abalikinga abafaayo okulaba obupya bwe tuleese ntumira n'abantu b'Emmengo w'empangalira
n'abantu baffe sibeerabira. Kyankwanzi, Kiboga, Twetwekyanga, eyo yonna wantu waffe Abanyolo batumirako mu abanzalira ddala. Anyway, newe ndiba nze ku political side mumpagiriranga ddala. Watugamba ogenda kwesimbawo? Nina ekirowoozo. Oba MP? Kuba obudde ndaba budduka. Obudde okyasobola. Tugenda mu 2026. Ya? Anyway, newe naba nzijidde ku muntu mutulabiranga ddala naye. Okay. Bana ino tetugenda ssukkawo wano mubeere bulungi, mweraba Ssaabasajja Kabaka awangaale.